bamukwatiddewa bamuyise ku poliisi e Kabalagala. Bamuyise e Kabalagala ne bamutegeeza nti bondi ye eweddeko fayiro bagitwala mu kkooti. Yes sebo. Ne bamutwala mu kkooti, omulamuzi tamukkiriza kweyimirirwa n'agamba akomewo ku Lwokuna. Era kati ali luzira ge tufunyeeko ge twakafuna okuva eruzira nti enviiri zo tayina. Ate eruzira mwotuka basobola kusalako enviiri zonna. Zo enviiri zimuvuddeko. Walagi yenna amutulukuka bagamba atuyana bwakala. Oyina gezi waliwa wa. Poliisi balina gendayo ku mande poliisi togendayo Friday. Lwaki temwagendayo mu weekend wakati? Nakimugamba naye kati yali yalekayo essimu ye nga baagala ndowooza kulaba biri munda mu ssimu. Kati bamukubidde ne bamugamba nti bayisawa 7 oba togikimye oba tojja gifuna. So n'adduka agenda agiggyeyo we bamuweredde ebirango. Bamukwatidde ku ssimu. Yes, bamukwatidde ku ssimu. Naye ngera poliisi tebagendayo Friday ne weekdays beziyingira saa 9:10 togenda ku poliisi. Tuzaako kife nga abamawulire. Kati abamawulire bo tebalina nnyo buzibu kuba balina mwe bakolera. Abagenda single bona nabe mwe ba bloggers abalowooza nti ogenda kwogera bwogezi kyoyagala. So mulina okubaako engeri nammwe gye mwefugamu. Sigezaako gamba nti Ntambi oba alina omusango, but from what we are seeing kino kiguddewo oluggi nti kati abaagala okubajjira bagenda kubeera baki bangi. So kati naawe ng'omuntu olina otandika otuula wansi n'obalaabalamu kitukugamba nti move slowly. Kino kyogera ono professional ground ng'omukazi yasoma amawulire. Njagala okutwala mukisa guno okulabula baganda bange mwenna bwe twasoma omulimu guno, mpozi n'okuwabula mmwe abataagasoma amawulire nenga kati omulimu guno mwe muli. Bwana bwe tulaga wagenda kwa wazibumu, tugenda mu campaign tukaseera ako kakati nenga tunatuuka mu kaseera ako zigizigi. Njagala okusooka okusasira Frank Ntambi ebizibu ebyakutuuseeko, naye ne nkusabira oveeyo ng'oliye Kamsol so that tugezaako okukola kyewaliise revenge. Era ne njagala n'okulabula bakwano bo abasigadde ebweru ennaku zino Frank azagenda okubeera munda. Mwewale okukyokooza, mwebale okulumba, mwewale okuvuma omukulu gwaita Jeff Chiwa oba ne Alan muganda we oba n'abayimbi ba Jeff Chiwa. Reason being niwe munaba muwa endowooza nga eri authentic, yajja kulowooza nti muli biased kuba yakutte kyali wammwe. Kati mubaweemu pause kubanga essaawa eno bwe guba mupiira babali mu 5 be balina win. Ekyokulala mwe muyina omuntu munda bo bali bweru. Ebigambo byemugenda okugereesa oba ebibuuzo byemugenda okunyumya nga mugezaako okukuba Jeff ne munawa temwogedde linnya wabula nga muinsinuatinga bigenda kudetermininga beyiro ya Ntambi. Mu Uganda buli kintu kisoboka, ate kisobokera ddala ng'omwavu yalwana n'omugagga. Okitegeera. Ekirala baganda bange, omuntu bw'omukuba tolemezaamu. Truth be told olumu line tuzisala. So kati wawulira ng'ogisaze sikamu tolemezaamu muleke kubanga abantu nabo bantu balina family zaabwe, balina ababagamba nti afifi asusse mulageeko. Ate teri kibinga kugenda mu musango gwakulagako. Ntambi we yagenda ku police, there is a clip I saw on TikTok nga waliwo mukwano gwe agamba nti no banange Ntambi ayina abanene. Nze bwe nalaba ku clip nali nnyimya n'omuntu omusigenda mwogera linnya kubanga banaleetanga emboozi bajja kulowooza nze mugambye. Ne mugamba olaba kiripu eno egenda kusibya Ntambi. Nangamba kiripu erina buzibu ki? Ne mugamba eno statement ya Ntambi ayina abanene. Amusiba agenda mumusiba kumulagako alabe who the godfather of Ntambi is. Kuba kati muba mumaze omuwa ekirowoozo nti waliwo amutuma okuvuma bali. So baba bakusiba bakiyita enjovu enene we zirwanira obusubi obubonaabona aba akusiba kulagako. Out of experience ze nalimbaddeko musango gwa kulagako. Ate teri kibinga musango ogwo kubanga first of all omuntu aba talina kyamaanyi kyagwagalamu. Atayagala sente, tayagala biki, wabula yagala just kulinnyako awulire nti akutegeezezza nti toyina kyoli. Nali ngubaddemu ko omusango. Olina ayogere, toyina kyojja kukola, tolina. Ne ngamba okay, ngenda kulagako nti nkirina. Era namalirira nfunye wiini yange nga bwe nali njagala. So oba okikola na busungu kyekisooka nti weero gamba wazzo kigenderedde kubanga olowooza sina kyensobola kukola kati kankikulage. Oba okikola na busungu ekintu ekyo omalirira olumizaamu omuntu ki omulala. So bakwano ba Ntambi mu just mubeere ready Olwokuna mugendeyo tusabe omulamuzi we abeere waleme kufuna bimukwata kuba nakyo kisoboka.
omuntu musobole omweyimirira naye buli omu naasuulayo ebigambo ebiyinsinuatinga nti muvuma ttiimu eri oba mumokinga ttiimu eri mugenda kwa mwongerayo ntambi munda ennaku zajja omalayo mu Uganda buli kintu kisoboka ate etteeka weeriri erya computer misuse ekyo saagala mukyerabire mpozi n'ekirala kyembagamba baganda bange entambi nno ye wa mukisa asibiddwa tajjiddwa mu bulamu bwansi omugenzi Ichuli baamugjawo kakati gwe atannaba kuyingira gwe yakuba omuntu n'omuyingira n'omusootasota omuntu oyo n'asirika gwe n'olowooza nti nno bayakubaka abantu abamu tebasonyiwa ojjako era ku makya owandiika message yo ngambe fifi bwe mba nnina kye nnakola nsaba okwetondera onsonyiwe era munnange kimbuulire neetonde nga gwe olaga weerabidde ne biwakola omuntu aleme nakuddamu yefuula atagirabye nga ye kyakutegekedde wano Katonda yekka yakola ki yakimanyi so bwe tuba tukyasobola okwewala ebintu ng'ebyo tukwatemu tulinnyemu muko let's avoid being personal bw'owulira nga ogwewinze personal toyongezaamu lunaku lulala bwe bakuwooninga apology gikole ngeri serious nina nze apology zenda abaana abantu bakolanga zakusaaga nenga kati no nalowooza baamusonyiwa oyo gwoliko nga tasonyiwa era akuterese just kadde budde otherwise bwe tutabiddirizeemu bino ebintu by'okufootoola ennyo abantu tuli layikira okufuna omuntu Ichuli omulala omuntu agenda okufa nga Ismail Ichuli n'okusingawo okitegeera oyinza okuvuma abantu n'obalinnyako n'owulira nga eyo up there ate nkya niwefuula kira nga bo balaba kabakadde budde olunaku ne lukya bwe papa omuntu omu n'agamba I think enough is enough nakolako video ne mbagamba eyatta Ichuli tebaamusiba poliisi yagamba teyamulaba naye yakonfaminga nti emundu yali high caliber emundu ezo zikwatibwa abantu ba counter terrorism Uganda abajja ati n'aba bakomandooza mu 7 if I'm not mistaken kitegeeza omuntu oyo akyali ku duty bayita mwita namugamba kati gali effifi ekitegeera mu Uganda bakuttira ne kulooni nzokuba nalaba story y'abali simaya abali mu kusango gwani ng'agamba nti yatusuubiza simaya sente muganda twaka emitwalo 5 aga transport imagine omuntu akuttidde kulooni kiketa point so tulinyemu n'ekirala tolwananga na muntu akusinga ssente n'amaanyi ne bwoba owulira nti omusinga okulabika oba obulungi oba omusinga ebitabo oba omusinga okutegeera ayina ssente n'amaanyi ebyo bibiri byasukka we birina okukoma muganda wange ebyo bibiri byasoba tolwananga na muntu alina ssente ng'akusinga n'amaanyi ebyo ebigambo byange abamu mugenda kuyomba abalala mugenda kujja wano muwongo obutono bwe mulina gwe nga wakola kanayo kyani nakuhostinganga scripting kweri you are invited tebakukakanga kujja wajjanga oyagala it was a pre-recorded program where you even had the right okugamba tezanya netazanya so abataasoma mawulire bino musirike njogera n'abaasoma we natuka kuba emidaala gy'ennyanya nammwe nja bayita naye nga bamawulire bannange tulinnyemuuko abasajja bagamba tubakolako damages nnene so tukwatemuuko byebyo byange